Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Nze Nalongo Nalubaale nze mbabuuzaako nasinzidde wano ku lusozi Kiwa Mirembe ebuga Basese. Mugyebaleko bassebo ne bannyabo gyonna gye mutuusaako engalo yonna gye muli gye mukakalabiza. Bannaffe abatali bulungi tubasaasira, nammwe abali obulungi tubeebalizaako munnange ate ebalizaako munne abawabujja. Kale mumbeera eyo mbeebaza okusubscribinga, okusharinga, okulikinga, okwekumira ku mukutu. Abapya mwenna tubaniriza ku mukutu gwaffe Nalubaale the Divine. Mwebale nnyo okwagala obuwangwa bwammwe kubanga mu buwangwa bwammwe mwe musinziira ne mujja nga mutagala ku mikutu kuno nga munoonya wano munoonya wali n'otagala n'obanga mutamiivu kutuusa lw'ogwa ku Naalongo n'olyoka ogamba ha no siva wano awali otwenge manya nga awali Naalongo. Kaakati awo n'okkalira n'osubscribinga, bw'omala n'olikinga. Okulikinga nno waliwo ekigaalo ekyo ekisonze waggulu bw'ekiti ky'okoonako okulaga nti mutuufu osiimye by'osanze obyagadde. Ekyo kitegeeza. Kale mwebale nnyo bamikwano. Tugenda kusoma nnyo nnyini ebikwata ku buwangwa bwaffe eby'enjawulo, naddala omutendera ogusookerwako gwe tukyaliko. Kale gambako munnaawo, mugambe bannaye Naalongo asomesa, maama asomesa, mwenna ababitaddemu engatto ne mujja essese bannaye mbayozaayoza, mwebale kutuuka ku kkula ery'okudda eka era nsuubira muganyiddwamu mu ngeri ez'enjawulo. Empewo z'essese kye twakyogerako ne tugamba nti balubaale bano tubeera yonna gye tubadde bambi ne tubakoola ne bajja ne batutaasa. Ddala ovaako ki ng'osituse n'ogenda gye bali n'obeeyanjulira n'obeebaza n'osiima. Era mu buufu obwo ne tuteekawo ekijjulo kyaffe ng'omulamu oguddako gwakwaniriza jjajjaffe Mutaasa, ate tutaasibwe ku ebyo byonna ebiza bitutambulirako mu ngeri ez'enjawulo. Abamanyi bamanyi nti essaawa eno tuli mu kuzza bujja buli kimu era emisambwa giri mu kudda buzzi. Egyakadda si mitono ate era si gye mingi ennyo, egikyajja gye gisinga obungi, naye weebuuze nti nga gikomawo gwe weetegese otya? Kubanga nkubuulira mazima oteekeddwa okwetegeka. Kubanga ku luno lwe gikomawo baaba no nonsense. Manya ekifo kyo tandika okyetegekera. Oba oli mutabaazi tandika okwetegeka. Kyonna ky'oli oba oli nakazadde, manya bannakazadde biki bye bakola, otandika obyetegekera. Otherwise ku mulamwa gwaffe ebifa mu mbuga, olwali tugenda kwogera ku lulimi olukozesebwa mu mbuga. Bwe tugenda mu mbuga, ebifo bino biba bya buwangwa, ebifo bino biba bya bitiibwa, ebifo bino bibaamu bajjajjaffe. Ebiseera ebisinga obungi tetubalaba mu buntu nti omulabe nti jjajja wuuli atudde ku katebe ke, newankubadde ebiseera ebimu ate era balabika. Situjja gamba nti kiba kyalubeerera obutalabika. Abo abasajja balabikira ddala n'abakyala. Kale mu ngeri eyo tulina okumanya nti babaawo. Kati bwe tumala okumanya ekyo ne twebuuza tukozesa lulimi ki nga twogera ne bajjajja. Kyalibadde kirungi nnyo nga tonnagenda mu mbuga osooka otunuleko mu lulimi lwo. Eri abantu nga temusobola na kubuuza, okubuuza obubuuza nga ssematalo eradde ebyo bya old school. Bano bajjajja betwogerako old school my dear. Kati gwogamba otya nti bwe nkubuuza eradde mba nkubuuza bya old school, ogenda kukolagana nabyo bya new school nga te bo ba old school. Bane mwetendeke olulimi. Twogera tutya nga tuli mu mbuga?
eri abantu be batuningira waggulu oba baziyita frequencies oba sequences siri mulungi nnyo mu bintu ebyo naye kyemmanyi nti bwe baba batuninga sound waliwo ekipimo kye batambulirako naye eriyo abantu nga ye tagenda kwawula nti kati ndi mu mbuga kati siri mu mbuga nga bwe yayogera luli ng'ayomba ne muliraanwa we ne bw'aba atuuse mu mbuga ayagala bw'aba ayogera naye ng'ate ebifo bino bye twogerako bya bitiibwa ebimu bya bakabaka ebimu bya balangira ebimu bya bambejja bya misambwa emisambwa ffe nange naawe gye tumanyidde ddala nti mujje mwe musibuka obulangira n'obumbejja naye n'osanga omuntu ng'asitudde embeekuulo oli ayagala kuyomberamu ne weebuuza ddala ddala kiki kino aleese olulimi oluyaaye lwayogera mu mbuga afuukidde banne ezzike omwana omuwala bamubuuza tusanyusa okukulaba nnyabo Kale eradde nnyabo eradde sibyotya nno nnyabo gyendi n'atabaamu nakayisa yadde akagamba nti bannange bambuuzizza mu buntu bulamu nange kanneekubirize mbaanukule mu buntu bulamu kyali badde nti tusanyusa okukulaba nnyabo naawe n'oddamu nti Kale nnyabo eradde nnyabo eradde nnyabo musiibye mutya eyo nnyabo bulungi nnyabo musiibye mutya nno nnyabo bulungi nnyabo mulese bali batya eyo nnyabo tubaleseeyo balungi ye mujeebaleko eyo nnyabo Kale nnyabo nammwe mujeebaleko eno nnyabo n'obuuza n'owulira obuwoomi bw'okubuuza omuntu n'owulira bw'okkakkana olw'okuba nti obukadde mu lulimi lwo otuuse mu ntabiro yaalwo naye n'osanga omuntu ng'abuuza amaguka bumagusi tunula eno atunula eri tassaayo mwoyo bamubuuza ali mu birala bamubuuza tamanyi nawe baanukula ayanukula alinga adda mu shamba boy bannange ebintu ebyo twekubirize bino ebifo byaffe bya kitiibwa bino ebifo byaffe by'amaanyi naye okutuusa nga tutegedde amaanyi ago n'ekitiibwa ekyo lwe tujja okugalabako naffe n'amaaso gaffe naye bwe tunaaba tubiyisanga ebyokuzanyisa ebyokuweebuula tetugenda kubirabako nze mbabuulidde kale bw'omanya nti onoogenda mu mbuga weeceekinge nga bw'oceekinga ensawo yo n'omanya nti buli kimu nkitaddemu kafulasika kange mwekali check endagamuntu mweri check ntaddemu busokisi bwange jastinga ekiro kinnyogose check mwebuli sleeping bag yange mweri check olubugo lwange check n'empisa zicheckinge weebuuza empisa zange empisa nazo ennungi check ate embi ezo nzirese zisigale wano okay okuvuma nkulese wano bana munzijukiza sigenda nakwo nkulese wano kyekirala ekitigi nkirese wano nkirese wano kyekirala obunafu mbulese wano yes mbulese wano ekyejo nkirese wano kati ngenze mbakulu kwegamba mu ngeri eyo twekebere twetereze tumanye lulimi ki lwe twogerera mu mbuga bwe kiba kyetaagisa kukola mu ka practice tusooke twegezeegezeemu awo tumanye nti bwe tunaatuuka eyo tetugenda kuswaza bajjajjaffe ezimu ku nsonga ezitutwala embuga ne tuvaayo ne tutafuna mirembe oluusi embeera neeyongera kwonooneka kiva mu kuba nti tuswaziza bajjajjaffe eyo gye tubadde twabaswazizza tulina kye twakoze ekiswaza tetwezze nako
oluusi twavuddeyo nga tuli mu mbeera eyo yennyini ey'obuswavu mu bufunze baatufubutuddeyo. Kati awo nze yansomesa yaŋŋamba kibanga omuzadde bw'otwala omwana ku ssomero, abasomesa ne bakuyita ne bakuloopera omwana wo nga bw'asiiwuusa empisa. Kikakata kwani okubonereza n'okugunjula omwana oyo. Gye biggweera muzadde yagunjula omwana oyo. Kati mu kumugunjula bw'aba lubaalewo nga yakugunjula, ng'olabiraawo ng'embeera yonna yonna efuukuuse, etabanguse, ne weewuunya kiki ekyatuuseewo. Naye olw'okuba oba osisinkanye n'empisa z'embi ze waleka ewaka, ate era otandikira mu kuvuma. Tandikira mu kuvuma. Kale bajjajja temusiima, muli bazibu nnyo, nze yakava ewammwe mu mbuga y'ewammwe era ne nkola bino, neekuma ebyoto nga nkumya ebyoto, ne mbonaabona, ne nkima amazzi, ne nseerera amayinja ne gansala. Nze gwe mukoze kino, bakama bange, kale mazima temusiima, muli bamulaba kaki? Kweggamba n'ofubutuka ebigambo muganda wange. Ensi n'ensi n'ekuŋŋaana ne yeerolera. Gw'oba tobalaba naye bo baba bakulaba. Era nga beewuunya kino kisassalala muntu kiki kye tuliko wano. Ebyo byonna byongera kuswaza lubaale. Era gye biggweera nga lubaale alina okukugunjula muganda wange. Ng'alina okukugunjula. Kale tufeeyo nnyo ku lulimi ki lwe tukozesa nga tugenze mu mbuga zino. Lulimi ki lwe tukozesa nga tutuuse mu mbuga zino. Tubeere beetowaze, tukozese olulimi olusingayo okubeera olulungi, mu bukkakkamu, twogeraganye ne bajjajjaffe. Ndaba kiba kya kiseera kitono nnyo ddala kye tumalayo. Ate olwo tukomewo tubakane n'obutalina mpisa zaffe. Gye bali abantu nga ye yeenyumiriza obutaba na mpisa. Ng'omugambako nakugamba nze olaba maama wange yannemererwa, olwo gwani agenda okuŋŋambako? Nze sisoboka, ndi muzibu. Nga naye yeemanyi nti tasoboka. Kale mbasaba bannaye abatasoboka musoboke, mutugondezeemu musoboke. Ebyo mubireke ng'eka bambi temubireeta mu mbuga. Gwe dakiika emu bbiri gw'oyomba n'ono, gw'oyomba n'oli, gw'oziimuula ono, gw'okola ki? Ensonga ezo muzitereeze. Mbagala nnyo bantu bange, mwebale kwekuumira ku mukutu. Akuume atakuumira mpeera weewaawo.